Papa Ronald Mayinja, when did you join the music industry? Music industry joining mu 1996 mukyenda mukaaga onali ntudde senior y'omukaaga kati ku kyalo kwe twabeeranga wabbakuli ne wabeerawo omwami yagattagatta nga bavubuka okuyimba ebyabavubuka ebyo oba mbuyite bukwaya bw'ekivubuka obw'okukyalo bamuyitanga Muhammad Sembatya n'atukolamu omulimu ne tukola ka group bakayita Univox Mirrors kakulanga omwami Bernard Munyigwa kati awo omwaka gwe gumu bwe twayimba era mwami Senkubuge bakayimbira nga beegasse ne bwa mwami Katolu Bwama Mariam Ndagire ne bagamba bubiina buno bungi waliwo Univox waliwo Gibrozi waliwo ekibiina misa kye yalimu before Gibrozi awo kyakulibwanga omwami Team Kizito Ivory Band, yes. Kati bamwami Sengwe ne bagamba tugatte ebibiina bino tubiyigirize okuzannya tubikolemu production yemu. Kati tabo wejjira mu buli kibiina bajjamu eyali asinze amaanyi, eyali asinze okumanya okuyimba. Ne batukolamu omuzannyo nga baguyita Music Jam 1996. Kati batugatta wamu eri Ivory Band ne bajjayo Misaki, Gibrozi ne Lutaya n'avaayo, Univox Menje ne bamujjayo, Sekamate Wembitozi Begani bagenda nga batugatta. Sekamate by that time yalimu Exodus. Kati batugatta batukola ekivulu ekyo twatambula ebibiina ebitundu bingi Masaka Jinjawa tugenda okukoma weno mbannaffe nga ebibiina gye twava byagwa so tumaliriza tukoze Eagles production kitegere nga bo bannaffe nabo batandika emirimu emirala twamaliriza Eagles production naye nga nze ntandika okuyimba mu 1996. Wow, thank you. Yes. Grace Nachimera, a beautiful Grace Nachimera. When does Grace Nachimera join the music industry? Nze nzijukira natandika n'omwami bamuyita Gatimo and Paragon 2006 akayimba nkola mu banka ani akumanyula awo akumanyi and lwe limba lwekwasobola okukola and ebyaddako it was history so actually from that song natandikirawo anfukuula and just tegedde temwali muntu oba full stop okujjako tetwala sing along with my people naye nga Gatimo was amazing. He was a very great songwriter and I enjoyed the music industry though personally naliko e Rwanda nga nyimba mu Hotel Milcolin. I used to sing every Sunday nga bomutegera bana bakyala bayimba mu bandi na hotel nayo nabeera yoko but professionally sing 2006. Wow, thank you. The most handsome male artist in Uganda, Chris Evans Kawesi. When do you join the music industry? Johnson said you will lead one until single wakiririze Kawesi wakiririze oyo namuwulira nga ndi mwana muto omuntu nga mubi abalonde yetugate nawulira ya mwana gate wayaseruno and okuyimba kuno najja kuyimba gospel. Waliwo sister wange bamuyita Nalongo Mirembe Gertrude muyimbi wa gospel kati yantwala mu studio bagita Mozart nyimba zange za gospel ze nali mpandiise kati awo mweyo line ate mwe nagwira ku bayimbi abensi ne bakola ki ne bandalula nengezesaamu ebyensi era okugezesaamu nga nali nvudde ku ssomero nga nzize kuyimba negomba Pastor Bugembe eri wamala naye nali mwegomba ne Ronald Mayinja naye nga ntyo okuyimba ennyimba ezo ze bayita ezensi kuba famire yaffe yabalokole nnyo aba Anglican Church kati nembeera nga nyimba ennyimba z'eddiini naye nga ndaba abaana bafuluma n'ennyimba eza secular
nga babatijisa okukamala nze nga bwengenda ku stage nga bagamba bayojayo ebisanji bikibwebityo embeera nga nzigwamu amaanyi mpolampola ate nga ndaba abaninaanye bakikuba kitegeera kati omwana naŋŋamba naye bwogezesaamuuko ku byalaabu bino kati nendiyo akayimba ako njagala Rihanna kati nga buli ajja agamba ani yayimbye Rihanna biki kati awo struggle yali y'amaanyi nnyo naye wakati mu kubanga alemererwa nga mbivuddeko essimu neevuga okuva ewa mwami Kayemba sawa zino yafuuka honorable w'ebukoma nsimbi nali mbivuddeko kubanga struggle yali y'amaanyi nnyo gyesobola kubanyonnyola wano nankubira nangamba erinnya lyange nze Kayemba adde manager owagundi naawe ngenda kufuula owakabi ko nze kale nga ngenda mu meetinga the rest is history baali naye omwami Yusuf Nampala so your combination yanyamba okulaba Evans emulaba wano mwaka ki ogusebo 2009 Amazing. Wow. DJ Jasmine, LJ, when did you join the music industry? Nga bwe bamanyi because I think almost abasinga ba female artists abasinga batandikira mu church. I'm very sure most of them, even in the band nga Grace we yagambye. So nange naliko mwebyo, but being as like coming out as a solo artist professionally, like a career, yali 2014 when nakubira akayimba karabada babasinga bakajjukira. Nali mu second year ku Multitech Business School. Kayimba nekakwatayo nga sobola kayimba nabikola nga asaaga okitegeera nga ngangezesa nekakwatayo kyokka nga nkyasoma mukadde nangamba omanyi byonna bikole naye tova kuse soko omalirize okusoma Thank you so much. Wow, thank you guys. As people know, nali ku campus nze engeri gye newerera all through campus nga nali backup Radio and Weasel. You remember the story? Good life. So nali nga nyimba mu bandi eyo naye zino bandi zo guy yali akubanga ka guitar manyere byokuba ka guitar no yimba nga byokole byakola nga Bruno. So that's how I used to pay my tuition. Then no backing a Radio and Weasel. Kati lwali lumu nengamba kanegezesemu nga sina gwemba kinze nga byange. When I get in studio 2014. So when I get the one mwami nesimu, your producer nesimu. Ndoza nzo mukubayimbi abaleta nesimu. Inze Radio and Weasel, A-Pass, Waiki, that time. So when nakuba akayimba nga bembaga nekakwatayo. So wekakwatayo nagenda okula rabadaba mwamanya story we yajja nakatika mukali kangenze kabo yagenda recordinga nakasanga nga kakabi nantera mu eddoboozi. That time nga wakabi nnyo akayimba nekafuka ettabu. Nengamba, but you know, honestly, nali simanyi nti nja kikola as a career because nali very very I was so occupied. So but nalaba nga kikuteyo nengamba omanyi kankikole nentandikira obwentu 2014. Okay. Wow. Kakati, yeah. The reason why I'm going through the questions like this because we all get an ample time to speak. Omanyi wana chibozi papa. Papa Bisa Chi oba Ronald Mayinja oba Mami Grace oba Lydia oba Chris. Woba ine kibuzo kyagala okubuuza oba kukibuuza mwami Mayinja wano tulinga abali wakatunyumyamu eno platform yaffe. Tuse ku kibuuzo. Tuli ku interview bali. Era owulira akakocha mwagala kabuuza ng'okabuuza. Kati papa akaddi papa Misa kyasambadde akaddi. Abantu okubumanya nti ono Ssemakula n'atambula mu bantu ne bamulaba. When do you get that first song? Batandika okumanya nga ntandise okufulumya kuba nasooka okufulumya album yange mu 1998 my first album naye tebagitegeera bulungi era abammanya be baaba okumpimpi bamayinja b'ennyimba nabo yakomawo mu lujja nekola eyokubiri nayo netagira bulungi naye okugamba nti nekubaawo ennyimba zirita oba ozimanyi Rita Guma
naye nga era tezinnaba nga zikyavumbeeramu okubira ddala lwenze kwenkakasa nti breakthrough yange yaliwo 23 nga nkubye albamu yatukwegomba bangi wewaawo waliwo ennyimba endala zezirita zani nga mpandise n'ezo ennyimba zinjagala mukwano gokka babeti mpologoma ze bayimba naye nza okubreakinga through nenga nti kakati research wuuyo ddala muyimbi mutuufu mpulira ddala nga yali 23 ku albamu yatukwegomba bangi. Papa Mayinja osambadde akajja abantu ne bakumanya kutandika oyita ku kyalo eyo nga bagamba Ronald Mayinja wuuyo. Nasooka ennyimba zisiŋŋana busiŋŋanyi. Nasooka akayimba akasooka bakayita ndiraba ntya nnyabo osinze oba nga nkututte. Awo nali nkyasoma tekaakola nnyo era nga misa kibagambye kaakolera awo mu bandi munda mu bamanyi. Naye kuba akalala bakayita kangubegube era neko tekagenda wala nnyo. Kati akayimba kwenkubira akajika yali 97 bakayita Claire. Claire njagala nnyo erinnya lyona yesimanyi oba omanyi esiyonze yampangula. Salawo ako mukyenda musa nagetuli abantu nga bakagadde naye ne buli nze nali manyi nga namanyirira kweyo levo y'obwo obuyimba obutakuba nnyo kugenda wala naye ku Kakereya ate abantu bayongeramu ettutumu awo entandikira okutambula ne bantu bagamba Mayinja wuuyo then awo nenzizaako necklace awo nenzizaako nja kulondoola nengenda nga ntambula bwentyo zidorini awo nenziteekako pake nomuzikiri kubukeeki naye nga okusamba akaddi kikyali 97. Grace Nachimera, the beautiful Grace Nachimera. When does Grace Nachimera become popular? When does she get that household name, Grace Nachimera? Household name, there was after the first song, really popular Naru or Rasoka, which is Ania Kumani. But from that time, I was making a decision over here and very young in Dalawano. I came, Najake Kampala, Nisanga, brother Wange, the writer Gigi, was asking our money, my big brother. When I'm Sanga in Kampala in Angamba, to Mani Grace, or what do in Rwanda, those a season for the Luanchi took what I gonna with one producer. Wemanyo wakabi kola something amazing kati twakola etugenda ne tulumba Chuwa was amazing otula naye ne muvayo with the most amazing beat so twatula ne tukola mfukula ndoza twalukolera in a few hours olimba lwali luwejo but twafuluma fena nga tukimanyi this is a hit and it was done. That excitement, I was so happy that day, I will never forget. Because Dwali Chari could not end. Yo, ewa mama na makula. Outside ya wa gule kamocha. It was so nice. It was a very good day. Sija kulimba ntinarwawo from the first song. The household name started with Kukula. After that, Nizako, Mbao nawe. Siva kuchi, zona zagenda zedilinga nawe zityo. With a flow, but Kukula was the one. Nice. Chris. Yes. Kati bwe nabeera nnyo ne ka Rihanna ako nga n'erinnya bampita Rihanna nakakolerako mu Mozart. Kakati nenjagala nentandika okuwuliriza ennyimba za Mariam Ndagire nga neebuuza ani yakuba ennyimba zino Majangwa ne Nakirijja byonna twala nga sawundi mpulira ennyumira ne mbuuliriza ne bangamba nti omusajja bamuyita DMS David owa DMS Records kiyaliko kweyo production olwo 2010 ankolera oluyimba balitandi kusasula kinendu promoting oluyimba olwo ne lubanga olwagala okugana naye mu mwaka gwa 2010 ne lukuba oluyimba ne lusuka we nali nsuubira nentandika okutambula ng'abantu bankoonako bikikiro oli mu taxi mbeera teyali nnungi naye nanyumirwa nakinyumirwa kubanga kye nali njagala so nsobola ogamba nti 2011
Katonda we yasala wansi mulule. Nakusumulula. Nice, amazing. So Papa Message. What so? If you could draw some light to us, what's the difference here then when you sang as a young boy and right now? If you could compare these two industries, no banabatunga kubira mutochi nebamanya industry yemabega ne yakati. In fact, wanaba Papa Message amaze njaganye Mwami Ronald Mayinja na yatubuulira atupainting the industry back then. Ngate tunagenda ku Papa Message. Ngate tunagenda ku Papa Message. Kubanja kwerabira. Papa Mayinja yayogedde ku nsonga ya Sinzoba. Esewo. Kituufu ndi oluyimba olwo bwe lwatunda. Nti wagenda ku stage omulundi gwe ogusooka okuwulira endulu nga zino endulu abawagizi batukubira. Mbunga gwe tokiwulirangako ng'omuyimbi omuto mbwe era wadduka buddusi n'oddayo ne microphone. Bwe ntibakugamba nti nedda kati basanyuse. Chris, Chris todduka nkunnyonnyola ensonga eyo. Oluyimba terwali Sinzoba. Omwami Mayinja lwe yaddukirako. Naye nga Shufu yadduka. Kakati waliwo oluyimba alubamu ya Mayinja bali bagiyita naye nga kuliko oluyimba luga kale maama konjo omwoyo gwatonyirira olinga enswaswa. Oli wa mulembe. Oli wa mulembe. Kati waliwo kaleerwa awo waliwo holo gye bayita Farmers Hall. Nga yalibaati. Kakati Mayinja bwe yatandika oluyimba endulu nevuga naloozo babagoba mubbi n'asula microphone n'adduka twagoba mugobi. Kakati Chris. Kakala kayimba kaddusa Mwami Mayinja. Kakati ako ku background ye. Chris 7. Kakati mumpulira kati nze mu buto bwange saafunako ku mukisa gugendako mu ndongo wadde mu mizannyo. Nabeeranga ne mama wange nga mukambwe ennyo. Ffe nga twali tupangisa naye nga tupangisa era kikomera. Kati Mukama nnyamba leeta ekisiraani eky'omukisa. Mama agenda Denmark mu 92 atandika okubeera Denmark. Kati awo nange ne ŋŋamba omuntu katambule kuba misana oba kiro. Kati bwe fulumya akayimba ka Sinzoba bamwami Sekuga batukola mu show nali sijjangako ku stage nga sirinyako wadde mu theatre wadde okulaba ku bantu abangi. Kakati ngenda kunyumiza emirundi ebiri gye nadduka gye nalifane ku stage. Kakati bwe batu producinga ngenda okuvayo akayimba kakubye nvayo ku Pride Theatre abantu ne balekana waa ne mbuuza abantu lwaki bali disorganized. Abantu babeere muno nga balekana buleekanye n'ennyimba naye kubanga sinze nali nyimba emabega twasangayo tape kati muyita CD wa flash naye newunyenya abantu abo why are they shouting naye olwokuba oluyimba lwali lweyimba nayimba. Kakati ekyokubiri Mwami Senkubuge abantu abo bandeetera ssente ku stage nga bampa ssente neŋŋamba yenfa kino oluyimba nze nenkwata ssente oluyimba ne luggwako naye nga abantu bakyaleeta naye nga kamalo zisoloza akole ki ŋŋende nga ziweddeyo. Katwakolanga shobira emisana n'ekiro. Kati bwe mmala kyo y'emisana Mwami Senkubuge yalimu tudda back stage nanga Mayinja biki otegeera bulungi konzi kikyate nangamba oluyimba oluvuddeko ne lweyimba n'odda mu byakwata ssente konze kakati awo bakola batya nti oluyimba n'oluleka kati n'odda mu ssente tokiddamu kati konze kali nga tutandika show ya kiro Munango lwakatandika akayimba ngera n'ab'ekiro baleeta ssente obuzibu nga ssente nzaagane nga Mwami Senkubuge bwali atudde. Kakati nga omusajja ntunulidde ate emisana yaŋŋaanye kati kye nakola abantu ssente saazikwata n'ennyimba akayimba ne kagwayo. Kakati show eggwe y'ekiro ate era n'akowo nangamba naye ggwe wakula otya abantu bakuleetera ssente weeraga bwerazi
nengamba omuntu sentence kati ngenda kukola nti nagamba mukomeo ku practice ntukomawo ekiro ekyo nanjigiriza bwe babalance ng'omuntu akuwadde sente nga tosigaza microphone netutandika okuyimba kakati ogwo gwogamba olwo tugenda kaleero bagiyitanga farmers hall tugenda nga Eagles twakubya akayimba nalina obuyimba bungi naye kati bwenzijanga kale maama leko ndi omwoyo kati era ekintu kino kiddemu abantu bonna abantu abakulu theatre omanyi theatre ejjudde neekuwogganira abantu bawa neŋŋamba wano waliwo akabi era nasuulawo busuuzi microphone nenziruka nembuza lwaki omuntu bajja ku stage abantu nga baleekana waliwo omutawaana kakati ekintu ekyo era bwe nadduka abamisaaki ne bajja ne baŋŋamba obadde ki ne babuuza for sure why people are shouting lwaki abantu bawoggana yemwenga muva ku ntebe nakimera twamukwata asala luguudo bulungi naye sala oluguudo mbavire kakati nze bankanganga nenva ne kuki kubanga nze nali simanyi nti omuntu woyimba ate abantu bakola ki naye gwe kankubuuze bunoke omanye ekisaawe nga kiramba nekikuwogganira oyinza okubeerawo kati gwekereza kuseemirembe gyamwe kati sieta yonnage nze nali sijako mu bidongo so ewaka twagendanga mu kyaki nakuyimba nyimba za kyaki amasomero nasomera mugabakatuliki wadde ne mu protestant so ekyo kituufu kuli 7 kyabuuziza nadduka naye oluvannyuma naguma era nze navanga nnyo kukinga ngamba nnyo semakulu okuva ku ki kyeki nga sikitegera naye nga ngamba ovudde ku ki ne lutaayo oyo naye kyavanga nga abantu baba bawoggana nnyo okubalansinga amaloboozi g'abantu mbalansinga ag'ebidongo omutima gunkuba neŋŋamba wano kanziruke bano sijja basobola naye mukama yennyamba n'enkiiga saba ekibuzo kyekyo mu bufunze Thank you so much. Kati Papa Misa Chabate akyatusiigira ekifaananyi kya industry back then and the industry right now to do differences and similarities. Did you just please get back or there is a request? I think Esimi Ebadde we call Muliba, she's coming back. As Papa goes on. Then nga tutandika ebidongo waliwo ebintu tewali muzannyo kati waliwo mu kusaaga waliwo ko kusaaga tikubedda kati omwana asobola okuva eri nojja olina akasenteko watunze polotiyo oba maama yakuwaddeyo n'oyingira studio n'ofulumya oluyimba ne lugenda mu banka neffe kati waliwo nga ne badeciders abantu nga bwe baba tebakkiriza nti wazze oba tewakoze eki nga tewazze okitegedde nga ne studio mu nsi nga bwolanyuma nti twalinamu studio 3 twalina era kituufu twalina studio y'omugenzi Tone Sengo nga waliwo neya Godfrey Lubuulwa yabeeranga bweyogerera eyo walingawo neya Diplock muzeeyi Diplock Sega Wakatumba yakolanga kadongo kamu naye katenge ya muzeeyi Dip ya track emu one track like this bwe baba nga banayimba owa gita owa rhythm alina okubanga yayize ebibye nga buli omu yayize ebibye bagenda bakola take etya bakola take emu era ng'omu bwasobya oluyimba lwadde lwa dakiika 10 nga muddayo nga mutandika buto ng'omuyimbi bwafulatinga kati olaba omuyimbi bwafulatinga kati baleese n'egundi software teyeetaaga kuddamu kuyimba producer agira bugizi wali n'akitereeza naye ffe nga bw'ofulatinga oba okoze eki oba ofulatinze nga mukiddamu buto oba bwe baba bakifulumiza ng'ensi ekuwulira nga bw'oyimba obubi okitegedde ew'omugenzi Tone Sengo yalinga abeerazza naawo nga yalina naye nga naye wakino ekintu ekyotolwa naye nga kirina tracks 4 tracks like this 1 2 3 4 zezinogendako ebidongo byonna ngoma bikisi kompyuta naye nga omusajja alina okutetenkanya oluyimba lusobole okujjula lufulume nga lukoze eki nga lujjudde naye ng'osobola okutambula mu studio nga tonafuna mukisa guli coding oluyimba lwo nga terunnagwa n'otambulira emyezi ng'egi era abaali abanafu mu mitima ne industry yabalema okitegedde tewali bwangu kati nga bulaba nti buli wamu waliwo studio omuyimbi waba tamanyi nnyo okuyimba agenda n'agenda ne bamutetenkanya oluyimba ne lufuluma n'avuganya Nakimera era ne babateeka ne ku weighing scale emu ne bagamba nti omwana akubye Nakimera ate nga tekisoboka naye olw'okuba nti omulembe guno gufudde ebintu ebyangu
kati ekyo nekibeera bwe kityo. So enjawulo ki ebyombuuziza eriwo? Edda ebintu byabanga bikalubo naye ate byatuyamba twasobolanga okupafectinga. Wabaddeko ne Muzeeyi Kabuye mu studio akuba teeka emu ate akaddiye musajja akaddiye munafu omulaba talina manyi naye akuba teeka egi emu nekki gyakuba ogenda okweganga ate fe abavubuka owulira ogikako okumutuuka okusobola okuyimba naye nga tulaba musajja mukadde wekitegedde. So wabaawo okutendekebwa okumala nti fe twayitira ddala mu training emala nti nze natendekebwa stage bakuwa stage awareness ng'ojja ku stage ng'okimanyi nti enettaala bweyaka ng'oyimirira mu ttaala bwoti nsobola abaana ennaku zinajja ku stage nga tamanyi nawe bayimirira mu mataala wekitegedde gyamanyi ojja buzinga ettaala zikuba na biki naye ate ffe baabitutendeka oba ne stage awareness nomanya nti bwe ningira ku stage nyimirira wano bwe mmala wano vaasi esooka nzira bwenti bwe mmala wano nenzira bwenti era ogenda bw'ojja okigenderere nga ffe tuyimba ffe bemuyita abayimbi abedda ojja kulanga bwe nzija ku stage ffenna bwe tujja ku stage waliwo we tutuukira oli n'atuuka n'asooka ayimirira awo audience eno n'esooka n'osooka n'otunula audience n'ogisoma eyagala ki eryetya ekola biki bw'omala ogitegeera n'otandika okuperforminga n'oddako ku right n'oddako ku left n'okola bw'otyo ogenda okumalako oluyimba nga bonna balina kizibu n'okuggyako ebirowoozo